Inside Story Uganda, real source of political updates. Our stakeholders, Bebani. Buganda, edda nga tuwulira nti Mengo yasisinkanye bano, Mengo ewanze kuona eddusu, ojjukira 2011 awo wetwaberera ne basuubi. Mengo terina gweyinza kuwandako ddusu. Gikolere ogiweereze ng'okimanyi nti bwe bituuka mu by'akalulu Katikkiro yagamba mwenna abaaniriza. Kiraga ki? Ebitundu ebirala agamba nti mwenna muli baabwe, ye ebitundu ebirala byo byabwe. Of course toyinza kugenda Teeso nga ggwe Ssembegwe ne batakutwala nga tolinnya, naye wano ye yagamba bonna waabwe mubaleke baana ba Beene. ensonga za Buganda Ssemasonga Opi ajja zituusa ne Magoola azimanyi, bajja mukubira. Okay, toli concerned nti bannabyabufuzi singa Nkeretanyi bamuwa obwa leader of opposition tazituusa, kuba gwe nabadde neeraliikirire yali ayinza okufuuka loopu Nabbosa teyasobodde. Ab'emiti ya Nambooza ayoza Nabbosa tonyiigira, alina ati ne talent mu bintu ebirala, naye nagamba nali wano abaana baali batukoze ekigambo, naye ab'emiti ya Nambooza ayoza nga tuze ku abaluzi yali yabanyiigira, nze ate kati mu mmanja y'ente olw'okuleeta n'abakooba. Si olw'okuleeta n'abakooba, mwandireese omuntu omulala yenna ng'era si Nabbosa. Okay, politics wa Buganda. Nabbosa tonyiigira. Politics wa Buganda. Kubeera kansala. Politics wa Buganda mu kisanja kino omulaba otya nga mmwe betwandigaye bannaggwedda muvuddemu? Anti omuntu mu Buganda ayagala ki? Ayagala kukola mirimu gye kwekulaakulanya. That is all. Go ge mazima nti nze naggwedde obaani kuba sinze yasookawo. Kati ngenze nabaganja kuwummula omulala naye kaakwatemu abalala balabe difference, kubanga you cannot compare okujjako nga waliwo kyocontrastinga, si bwe kiri. You only compare opposing things oba ebifaanana so that you get the analogy comparison nti kino ne kino byawukana ki, nti byawukana ki, si bwe kiri. Kakati nabo kabasooke bagendeyo mulabe, bayinza n'okuweereza otusinga tomanya, naffe katuddeko eno naffe tuweereze. Buganda eyina cream de la cream, anti tujja kupimira ku bano Nkeretanyi nga Europe naye abusobola we yatuukidde okuyingira era bakimuwe kikyatalina. Oyo Nkeretanyi nno mwogezi, Nkeretanyi obwaloopu abukolera ddala. Mulyanyama abeere kifuwiipu Kisoboka, ayinza n'okuwulira Kosase. Mulyanyama amanyi otaganjula ebitabo nga lwaki tabukola? Why do you doubt him? Lwaki ojjayo bamu n'abamu? Gwe omugjeeyo, nze nange ne mukakasa nti asobola. Mulyanyama Kosase kandi abeera yinaapu yo Nkeretanyi Europe, Mulyanyama Kosase, Zahara Luyirika, Shadow Minister wa Kampala, oyo abadde sipiika. Kyekirala, ensonga za Kampala abazimanyi. Ondese Kampala Minsa yawangudde. Olwawangudde kyasose okugoba baboda tajja kusobola. Aba boda mwenna we muli teri ajja bagoba mu kibuga kino. And the reason oyagala omugotteko mubifunamu nedda gwe lwaki toleka mmotoka y'obweru engeri omugotteko gye kukunyiiza? Why do you think bo be baleeta omugotteko? This is not right.
Let me tell you, boda industry erimu abantu miliyoni 1.5. Mu Kampala ziri about emitwalo 35 ku mitwalo 5. Why? When there is a breakdown in the rapid mass transport system, gyewandigambye nti etambuza abantu on time and quickly, bus oziyina tewali, train oziyina tewali, oyina leeni ennungi mu connection areas, mu buguudo obwo obuyitamu mu feeder roads. Sooka weebuze ki ekyaleeta ono wa boda. They are feeling in a void. Kino kibuga ki? Waliwo gap. Tugende mpola. Gwe sooka okole enguudo zonna oziteekeko ebitaala, oteekeko ne zebra crossing. Naye gwe ebibyo tonnabikola. Olandukira ku bano nti kwegamba bwe mugaggawadde nnyo ne mufuna ssente, obuzibu bwammwe ne bufuuka bavuga pikipiki. No, mubbo mulimu abalina insufficiency of. 2, mubbo mulimu abatambuza abayaaye ne ba criminals. But ebyo bisobola okugemera eddagala. Don't use an iron bar. Okay. Ulira tukire mosquito wali ekigali. Boda tewazira. Teziri organized. Nyo. Just organize them. Number plate maaso, mabega, Wonderful. helmet. Bambadde ka reflector. Yes, zivaako accident nyingi. N'ebirala ng'ebyo. Gwe teekawo fine system. Nti bw'okuba ekitaala nga message edigirawo ku ssimu yo. Kibirige Kaggwa oba Kibirige Ronald. Oyise ku kitaala ky'okuki ku Saapulo Kaggwa obanjibwa emitwalo 5. Addamu kiyitako enkya. Gwe ne bw'omugaa yanguwa gasebo gojjo zisasula. Nze bagenda kunsaba ki? Ebyo birabe Dubai obaddeyo ne gy'otambudde. Nti abantu bonna mu nsi bamenyi b'amateeka naye fines zino zibakugira. Ojjukira bwe naligamba nti abeekalaka. Tunuulira ekibuga. Kyawukana ki nammwe? Tunuulira Parliament nammwe mutuulamu 405. 5. Minisa agenda kugogola ekibuga. Ekituufu. Ate kati ekirungi ekiriwo ekirala nti Lukwago abadde alemesa. Awo mukolera ensobi. First address lwaki bano abantu bakolera outside. Rent ali waggulu. Ebizimbe bya bbeeyi. Ekyokubiri, kakati bano abagagga nabo bwe bakirabye nga baseera abantu ne babaviira mu maduuka. Kakati be bakuliyetinga pressure eno. Naye pressure eno ekulaga nti there is a gap. Omukyalo ono ow'ennyaanya akulaga nti tonnamuteekerateekera katale kalungi waasobola kujja nga njala asobola okujja n'apaakingawo. Njala wamma ontegedde nti bw'onooba akatale ke bazimba nga tekaliiko parking. Jennifer mpuliriza yabakwata n'abatwala mu busaafi era naye ne mugiwakanya. Temala gyebali naye tebamala. G'omanyi population evulula abantu bameka? Kampala yeetaaga okutereeza. Bulungi nnyo. Era tulina okubaako etutandikira. Era betandike bweti. Muteekewo olunaku lumu ng'emmotoka teziyingira. Mwe pollution gye muleeta yokka ey'emmotoka omukka gwe mufuuwa mu bimmotoka byammwe ebikadde. Mwe temulwaza babigere. Namba 2, tambula ku nguudo zonna toyina wosanga pedestrian crossing. Omuntu wa bulijjo ku Jinja Road asalira wambulira. Sambule Jinja Road yonna. Tewali. Okiraba wano nga ku UMI omuntu asala ati. Ziba kuba nchana ggulu. Exactly. Gwani agambye nti disorganization eva ku bana abavuga obuvuzi aba boda. Yes. Boda oyagala ozitereeza. Kendeeza bbeeyi ya permit. Bbeeyi ya permit kubanga tugambe nti buli anaagivuga mwenna muddeyo ofune license ey'okuvuga ekidduka. Naye ebeere ku mitwalo 2. Si mitwalo 2. Mitwalo 2 omusajja ayige mutestinga amaaso ge, mutestinga drugs n'ebirala omugayigo. Minsa kyeyalangiridde tekijja kukola. Tekijja. Ndi wano naawe. Teri asobola kugoba boda mu kibuga kino. Era aba boda mwetuulire mukole muwulire nga bye mutaawulidde. Basobola kubateekateeka buteesiteesi. Ekisobola okugoba boda mu kibuga is the alternative transport etya. Nti wembadde nninnya boda wabaawo train nga train eba ekeepinga time
nesobola okunzija wano nensuula ematugga mu ddakiika 10 kyekinninyisa border. I go to the main train station, nenninya akagenda ku Bombo Road, nenfuluma nenkola interchange eya Bombo Road nensuula wa ematugga. Kebe na mmotoka sijja giyingiza. Meaning to investing mu light rail ne exit passenger trains ezifuluma ekibuga. Ne bwe tutandikira ku main. And the price is not a lot. You're talking about $2-3 billion. Kakati fe abagenda ku mafuta yesu omugotteko mulaba bano balinga ababaswaza naye eggwanga lyonna lyaswala dda. Why? Gwokyayogera kuwa boda naye ate basiraamu dwellers. Kuba siraamu zimwe ziri mu kibuga. So rearrange, kola oluguudo nga lulungi owa boda. Gwe olabayo ab'ekkololo nga banyiigira owa boda ovugira mu luguudo nga lulungi. Sukola oluguudo nga lulungi n'owa boda naye ajja kutambulirako. Honorable Nsereko. Then take out penalties. Kampala omulaba otya nga We will not do exclusion. Kampala omulaba otya nga kati bali mwezo yali mu ntebe ya meya. Bali mwezi ajja kweyogerera ebibye. Enkyuka transition eno ngiraba otya? Yatuddemu. Waliwo kye bayita expectations. Expectations siina bye expecting nga munnaye saawa nziteeke wano. Expectations zange ziri already kye yasuubiza nti tajja kubeera confrontational mweteefuteefu okukolagana. This is not nange okuddamu bwenti am not confrontation. I'm still the serving member of parliament of the capital city. Basooke basse mu nkola bye twasaba. Enguudo tuzikole, emyala tugikole. Natuuka obbasabako ne nga mutuwa abasibe. Bwe munaatuwa abasibe bano tusobola okuzimba emyala gyonna nye gibeera paved ne tugibikka. Prison services eyo yandibadde efuna ssente nnyingi mu construction contracts. Okusupplyinga box culverts abasibe basobola ozikola. Abavuga bino bigundi bi heavy equipment nga bw'obimanyi ate ne bavaayo nga bali skilled. N'emirimu ne tugikola. Ne muzimba omwala ogwo gwonna ogwa Nakivubo nga guliko n'amazzi we gaseeyeeyeza nga n'abantu basobola okukolako restaurants. And you've seen this. Okuzimba nga Hamu bwakola. Nga Hamu. Si nga Hamu bwakola. Hamu azimbye waggulu. Naye gikola ng'eri open eno ewasigadde. Hamu azimbye n'alekawo amazzi we gayita era gatambula. Lwakuba ye pulaani ye kungulu yazimbako amaduuka. Eyo pulaani yiye. Naye nze bw'ompa eno ewasigadde n'ompa abasibe. Flow of water kubanga ebintu bingi ebisobola okwala. Wali amaduuka gasobola okuba nga gakola naye ate wano nga restaurants ze zikola ki? Njagala kusiibula. So ababooda n'abatembeeyi Uganda Airlines nga tunyoka. Namusiibula nali wano naawe. Nalina kungu. Walina kungu. Ne muga services mbi abaaliyo ne bawakana ndooza baagulaagulanga obuvubuka bujje buwakanye. Bubadde buvuma. Naye neebaza Katonda nti kati bukyavuma. Ne kinaagize engulo ogobwako omuntu omu. Ya professional management. Era kati ngenda kutala. Nali nagamba nti okulinnya Uganda Airlines nga yensasudde. Akati njaggirinnya. Ge mazima. Nali wano nembaga ise budget airline so far. Otandika otya muggula ennyonyi empya. Leasinga. Care for the routes that matter. Twagala okwebaza. Kinkoze bubi nnyo nti otwala basuubula China. Getting ennyonyi entono zino zi A320 737 zijje mu region okwate ennene. Route yo China, route yo India. Okitegere route yo Dubai. Sooka onyweze egyo. Ekizibu kibadde ku Jennifer. Abadde n'obuzibu bungi. Oba system. Okuviira ddala gye kitandikira. System eyaleeta Jennifer yo tekyuse. System eyamuleeta tekyuse. Anti kakati gwe ssebo basobola okujja wano ku TV. Nannyini yakyuka. Gw'osoosa okukolako. Tulabye bye bajjawo ne batereeza ne bitambula. Kankusibulire wano. Nsaaliddwa nnyo tetwogedde tetukungubagidde Geno Sande yafudde ekitalo. Ddala Geno Sande ne Geno oli omulala eyafa wamu ne bannayuganda bonna abafiiriddwako abantu baabwe tubasaasira nnyo
abazadde abali mu kuzzaayo abaana ku masomero nammwe mwebala omulimu gwe mukola gwa ttendo twagala temujjangu okwo okusoma tekulimba. Wawulidde petitions ezatandise Nalubowa Rose Nalubowa yagenze akabanje na mere Nalubowa nti alina okwapiiringa batugamba mu zoo naye manyi we twali tukula waliwo akagambo ke twagambanga nti tamanyiira aweeweeta mpisi. Kati nali mpeweeta empisi nezijjukira akagambo ako ninga nti empisi bagiweeweeta naye onsanze ndi ku nsonga ya Robert Kasibante abadde ki yaloopa ng'awakanya ebyava mu kulonda bangi ne tugamba nti Sikabadi yaguggyeyo nga munnamateeka era munnabyabufuzi okirowoozaako ki? Bazzeeyo buzza ddoboozi lyange lye nali wano n'adda mu kkungu edda luli naga that's a bogus case. It won't see the door of light. Nali wano ekirungi programu yaffe tugiddamu nali wano nembaga that's a bogus case that won't see the light. Naye kesi yali mu wait kesi bwe wali ogitunuulira ddala gwe nga bw'olaba eyawaabye gwe babba yali aggrieved yali candidate alemeddwa okusooka okuloopona amuli waggulu. Nali wano nenjogera aba yatodde ku bubwo bwoba Kasibante yaboona akuli waggulu naye obuukidde oli gwe ddala wali ku polling station mmeka ze baagamba nti afunyeewo akalulu. Kasibante yayanika talina kyeyayanika Kasibante yayanika omulumulu obwali mu kulonda. Tetugenda na mu analysis kuba abantu bajja kwebaka ku screen. Kati gwe singa nkubuuza mu bye wagoberedde wawuliramu ki osobola okunsomera ebyali mu affidavit ya Kasibante ogugoberedde? Kati tuba tuteesa awo nebuliza n'ekirala lwaki bannayuganda tebabuguma kubanga tubadde ne petitions zindala tewali kibugumya naggaaka n'akalulu kagenda kuggwa kimpowooze nga bwe kawedde. Buli omu afunyeyo ekiwaanyi kyayise mu kkooti afubutukiddeyo eno abagenza okuteesa abagize batya. Nali wano negga nti kati options ziri bbiri. Atayagala kukola mu gavumenti egenda kulayira mu May tolayira. Ayagala okukola mu gavumenti egenda okulayira mu May tandika na kuteesa. Nsibambi kye yaliko nje yamaze kituufu zabadde nteeseganya oba kutula ddiiro? Zaabaddeyo. Gwe mukulabako enteeseganya zonna zibaamu kutula ddiiro. What do we call negotiations? Abo ogenda oyagala nnyo musajjawo Trump agamba atya Iran must come into negotiations so that we have a deal on the table. Because dealing is coming together nga buli omu alina kyafuna ku munne. Ogenda kwa Nsibambi ne banne n'abalala abagenda obeeyongerako kutuufu nnyo. Ani alina obuyinza? Olagula otya nti waliwo abalala abagenda? Bajja kati essimu Nsibambi zaafunako obufunyi. Sajja yali takyandaba nteekaako nange eno kammeze nteekaako eno nayiseemu naye empapula bazitankana. Bakandidate abagenda mu kooti nyingi nnyo. Opposition epondoose tepondoose naye that's also another way. Nti oli bw'aba akuwanguza n'amaanyi g'amaanyi both militarily ne kalulu kati ani alina obuyinza? President yalagulako nti I'm going to crush the opposition. Yeroolo ye gwe bw'oba olina kiraabu y'omupiira nga mutandika liigi obagamba otya mwenna ngenda kubakuba. Tayinza kugimalawo. Ekyo tekisoboka. Olaba ne Katonda teyamalawo opposition yemuwakanya. Pozi nakiwulidde oba Benini. Benini tebasaaga. Yadde n'omubaka ogwo. Opposition teyalinnye mu parliament ate ne bakulaga nti ebintu byonna bigenda kutambula. Nsibambi yavuddeyo n'agamba nti si gwe gusoose mbadde nsisinkana president nakamusisinkana enfunda 3 yamazewo obukuusa. Uncle Simon ne bwe gwandibadde gwe gusoose ki ekibi kye yakoze?
wali wa mutumaki bali bagayi abaliddemu olukulu banne abali ku ludda oluvuganya gavumenti waleeri bw'aba ali ku ludda oluvuganya gavumenti naye lwaki tebaamuwagira abeere mubaka kati ebyo byakijega byakiyaaye mbo ffenna bwe tuli ku ludda oluvuganya bwe muli ku ludda oluvuganya ani ono poliisi emu agiwandiikawa balina ekiwandiiko ekibagatta makulu ki agali mu nteeseganya ng'omuntu tayise mu kibiina agenze bwannamunigina akukuse paka lwayingira Simon waliwo ekiwandiiko kyonna kye balina ekibagatta ng'aba opposition omanyi nti Nsibambi ye yali shadow minister mu cabinet y'opposition kakati bo shadow minister waabwe baamuwa kaadi tebaamusimbako omuntu amusuule teyagudde tugende nti yagendedde mu busungu no si mu busungu yagenze okukola ekyo kyalowooza nti kyekituufu kakati gwe mbadde mbuuza nti bo bano abataakoze ekyo kikye balina ku mmeeza kujjako bakiyita removing the dictator batya bulijja nti bye mbadde wano ne gundi nga tutambula baagamba nti simanya kalonde kakuume kabanje protestive vote negaa ebyo bya kisiru weeri nali naawe nenkugamba lwe twali lwakuba twali mu ya luzungu nti akalulu kagenda kuggwaako togenda kubalabawo ku polling station baaliwo kati gundi yashifutinze dda ku basibe nagamba these people are passing a military strategies. The worst point mu bannayuganda is to underestimate the capabilities of President Yoweri Kaguta Museveni. Nagamba ojjukira nga tuli eri waggulu negga nti abasinga bamunyooma ate buli bw'omunyooma kuba nnyo. Honorable Nsereko, Museveni met a coalition of losers. That's fine. Abayala yasinkanye bayala yeye yawangula mu 1980 ani afuga myaka ana kyekiri kyeggamba nti munyooma nnyo munyoomereza ate kiri wano mu bantu b'omu Buganda muyina ako akanyoomerezo mbu yalabye loser. Who tells you that at the level of Nsibambi's intellectual capacity is a loser just because a voter didn't vote for him? Yona atunuulira nti this man has influence. The level of investments zasobola okuteekawo. His worth is this. Bazze nabo bali bwe bati. Because politics is a turn of tide. Kati tugenze mu politics w'okweyiiya. Kweyiiya. Ebyo kweyiiya oba si struggle. Kyekiri kyeggambye nti wano mu Buganda munyoomereza ate ye takiyina. That is why ku nnamba temwongerako. Kagwanjala oyo bamuwangula. Ebusiro. Who tells you Kagwa is ngaba kubyakalanga ako ngalaba gwe kakulema ate bawoza kimu Kagwa twegatteko kakati gwe atalina kyalina obeegattiseeko naki wali munafu kati baba abo be baateekayo ebusiro be baawangudde wangi nedda Nsibambi munnamateeka aludde mu struggle kyakimaze tetuyinza ku discuss wa FDC ekibiina kya FDC kimwesambye kigambye nti ffe ebyaliko bibye sirika toleeta kibiina kya FDC wano mu kwesamba Nsibambi ekibiina kya FDC ekyagenda nekituula ne President Museveni ekololo mu iPod kyekyesamba ate Nsibambi mu mutwe muba mulimu amagezi gw'osobola okujja ku kibiina kya FDC hadiisi isu wano bujja babadde bamanyi nti Nsibambi si yajja okukulemberamu kino kati akikulembedde kati FDC kulira ekibiina kya individuals what is wrong FDC bw'eba eyina obuzibu kakati yeebeeko kyekola ekirala ejjeko nakyemalira tuyingidde politics owa individual kati nange nina okwetaasa kangende omukulu antemere kutemera ki ebyo nagambye oyo politics mumunyumya mu malwa mu bibaala mu magalagi mu Buganda. UPC akena yagenda n'ayogera n'oli ne batwala ministry kuba temumanyi power. You don't know how power is negotiated.
pawo eribwa mpola mpola mwasekereranga mawo mukyamusekerera kati minister ate mwali mukubira essimu omanyi mawo waffe oyo tumumanyi mawo bona ogendayo nawyogera naye ebyapa byaffe bajja bitusasula mwamutegedde ddi nti mumumanyi hypocrite Kagwanjala tulabalaba nti bakuvuma wano ne bukeera enkya ne bagamba nti minisita wa finance enyikaya ye Kagwanjala Kagwa omwana waffe Kagwa omanyi eno bagatokola naye bwe bamala okuwa ekifo oyo omwana waffe Kagwa gwe bayita ne mukereziyo zizimba ntula maaso olwo oyina kwovaako bye tulimu analysis kati eyansi bambi emuvumirira bukuusa nga bwe yakuusizzaani bw'anajjayo omusibe ng'onenyaani nze nali mu kkomera luli eruzira nenfuna instructions za Sauda Madada singa avaayo enkya oba avuddeyo ati mukuusa kuki gwe mmwe ulira Nsereko yafuna instructions za Madada wa Nuupu lwaki mukwano gwange Madada oba wa Nuupu oba wa DP oba we akantu kano nako twetaaga okwogera kubanga walaba ne Muwanga Kivumbi instructions ze yaziwa Segona oyimanya nti kati ekiseera kituuse kyabategeera bana abakubwa mudomo pokopoko nti abasibe temubateeseza ulira kambuuze gwali eyo ng'ogaa tebabateeseza kola kimu okitegeera baka ekipande ogende ku State House we bunaakeerera enkya ng'obeegaseeko naawe oli musibe n'akataayi tekasala ng'ate otuuse ne ku limandi kugwa treason mu bwangu nnyo nga naye tebakuteeseza omanyi oluusi they misled these young men and kati kankubuulire bano abaana ab'obuwala n'ab'obukyala abaali ku parade eya illegal drilling ogijjukira Sauda Madada avunaanyizibwa ku parade eno teyaliiko eyawoza Palakacca Nyanza ali bweru Lubongo ye yagirambula ali bweru gwe mutwego temubaamu magezi nti atupima atuli kumpi golooza kati baba abaana tebategeera Lubongoya ali bweru eyali komanda n'Enyanzi kola buteekako vidiyo eyo kale ninyonza vidiyo eyo abaakola illegal drilling abaalambula ennyiriri eyalulambula ini komandi aliira ku nsiko ye yadduse amanyi obuzibu bw'ekkomera awoza kimu banjigga bano abajega baabasenanga nseenene nga tegunnatuuka wabula eyabalambula eyabagamba muguusawa cap yaali bweru talina yadde musango tebamuyitangako yadde kola statement mmwe abaganda bawano mmwe mukyagwa nnyo mu ttooyi bakyabakozesa nnyo ensoli why you get excited Honorable Nsereko Madada yasabye Nsereko amuwolereze mu kkooti naye nkulaga Muwanga Kivumbi yasabye Segona ne Lukwago zanga instructions yaziwandiise n'ateekako n'ekinkumu for avoidance of doubt n'antegeeza bonna ekibiina kiriwa tombulira bya kibiina nze oli client wange omukazi yaggambye bw'otunulira omwana mulwadde nnyo mukwatirire mukomera akalulu ke yalina independent mukazi wattu ne kadi teyagifa but that's not an issue the biggest issue nti kati omusibe yenna gwe bw'oba ggwe oba oyagala ki kuteebwa bano boolaba bano abeeyita nti bavuganya gavumenti bano aba abasibye olwa statement si zaabwe nti gwe genda okole kino ffe tujja bali munda abaalubasuulamu bali bweru beewuutira supu kati bamuleetera kigere mulokonyi biki bwe bamwongerako kakaamula lyaga baba tutteyo mu koota kaakati bannaye musondere abaana b'abasibe ng'oliye munnaakola buki naliko ku TikTok kwaliko Sereko nawe olinga balabaga nti
abakulembeze ba Nuupu baliira ku basibe. Oyinza okulowooza tebaliirako oli musi gw'olaba ki? Bw'aba tebaliirako nabo bayingire. Buli omu alina olunaku lwe. Olunaku lw'eggwe nga buli lunaku olujja lukubuuka bubuusi batwala banno gwakirabawo. Kagwanjala tukola puroguramu eno ffenna. Naye buli bwe bajja okukwata bakwatako ggwe wekka. Nze ne bambuuka. Oba ne bakwatako nojja n'osaasira nojja ku mpewo n'ogaya kitalo. Tusaasira nnyo. Nali wano ne gaasa ennyonyi tayinza kwekalakaasa. Ne Rubongoya tebasobola ne Katana. Era bo bajjira mu masuuti nga bajja kugamba tuvumirira gavumenti zino empiki ezitalina mitwe nga zo bayoola. Aleeta engalabi ku mutwe. Wowe simanya ki. Omulala n'ababuulira ebyo boogerera bali eri bweru. Lwaki temwekalakaasizza? Linnya ennyonyi jangu. Ekisaawe ky'ennyonyi tebakiggalanga. Baka ennyonyi ekuli okumpi kwata ekipapula. Pulakadi si ya 5 eno. Wandiikako. Lumba bulumbi wali. State House wala. Banga agenda wali ku State Square. Anti baga gavumenti tekola. Zinaagenda okuwera enkya ulira enkya ssaawa 8 ng'ogasimbaganye n'omulamuzi. We buwerere 10 ng'obeegaseeko. Naawe otuwe ku bbaluwa. Si buli omu agenda ku street. Nze temunnegotiatingira lwaki sindi buli omu agenda. So waliyo eyatondebwa okusiba. Waliyo omusiru gwe baatonda ye basibe. Oyinamu omusibe owuwo? Sirina. Wandikoze oti? Bannayuganda bonna. Wandikoze oti? Okukola buli kisoboka okulaba nti ateebwa. Naye nga baba bakutte ku poliisi olwaleero. Nze nga looyawo oba oyagala nkole ki? Osabe nteebwe. Mu ngeri era ogamba kola kyonna. Buli kyonna kola kyonna ekisoboka. Ozijje wano. Mpoze nga nvaaki? Wabweru. Common sense. Bano abanenyansi bambi nti kyeyakoze kikyamu. Wulira gwe bw'omuleeta wano ng'omubuuza gw'obadde okozeewo ki? Era oyinza n'omubuuza gw'osobola kuwaayo muwendo ki? Buli agende wa Museveni aba n'akanyeebwa. Mawe yagamba nagenda kuteesa ku transition ne political prisoners. N'ayingira. Era mulimu be baata. N'ayingira. Mulimu be baata. Osobola okugenda wa Museveni n'otalya. Osobola okumbulira ani yata banno byaniri mu 221 mu kooti maasho. Osobola okuteebwa mu kooti maasho nga President Museveni takkiriza mu kooti y'amagye. Tereza Galubindizo otunule mu kamera yiri. Osobola okuteebwa mu kooti y'amagye. Bayimbulwa oluvannyuma lwa bannamateeka baabwe okumatiza. Ekyo ekooti y'amagye. Tunula wali kamera yiyo sekyali yange bayimbulwa naye gwe 220 tebuba bukuusa okulimba nti tugenze kuyimbula basibe. Nkutidde n'okutya nze ntandikira ku bali tebayina mbubaabo ekalangala obajjukira 221 baavaayo bati bali mu kooti maasho Edi Mutwe Nubianiri ne bannaabwe abamu zaali nteeseganya ani naani alla tetujja kuddayo kwekalakaasa ne passport ojjukira kweyobeera application tebasukka Wakiso oli mugezi tebasukkawo bail condition mwalimu tebaafuluma n'ebweru passport baazijjayo bati negotiations mulimu ze tuyita eza kamera nsibambi ze yaleese mu lujjudde ng'omusajja ow'amazima n'enneekusika ezibeera mu mugongo mu nzikiza ng'otendereza nsibambi kubanga naawe ogenda yakoze ekyobuze ate mbuuza otya nti nange ngenda nze sisobola kugaana ku meeting head of state wansi yonna njala omumanyiisi kuba sikikwekangako bulijjo nkikugamba naye nga bye namugambanga era bye mugamba ate nze yalira BMP nga ntuula ne mukokasi era nga mbimugamba lwaki olowooza ate nze nnyina kukuta naye nze kyennyina nti I call truth nti sebo wano mukama wange obula osobola ogenda
maaso ga president osobola kuba nali mbaddeyo ate ombuuza nze siri wakupima oba nsobola nasobola n'ogasimbagana ne president n'omubuulira ekigambo Kagwanjala gamba gwe oli ku bwino nti wasobola kuba ekyange kiri kuva dde okutuusa ne we twagoberwa mu kibiina naye nze sivanga ku nnono yange why not omuga nti wano obula ojjukira ffe nga ku mafuta 213 nti tomanyi baali bagaa nti ga 217 ng'awakanya pipeline ne mugaawo ojja gikola gye bwawunzikira obwaleero tuzimba ki pipeline why remember bw'osigala ku mazima ne bw'osigala bw'omu era agiranagana omusajja ono tojjukira nga yainsistiranendooza awali enkalu tojjukira ng'agamba era bano ba economic saboteurs nze ndowooza awali enkalu awali ensonga enkulu ani azimba pipeline Uganda ne Tanzania awali ensonga enkulu Nsibambi n'akwata bannabyabufuzi n'atatemya ku bibiina byabwe n'abakukusa teyabakukusiza b'okukusa tobaleeta mu ttaala baali 17 10 ne bayimirira ne president mu kifaananyi n'omusanvu ne bagamba nti bo bakyali eyo ate ne mu negotiations eyo bibaawo njala ayinza okugamba nti mu kiseera kino lindako kuba nti alina emirimu gyenkola ne bano si acceptable tulina culture gye bayita yalidde eyo bagiyita bogus culture era eri wano mummwe abaganda munyumya emboozi z'amalwa why omukyala gwe bayita Betty Amongi wa UPC wawulirako abalango nga bamuzize olw'okukola ne president Museveni ne gwe genda olabe ministry ya lands kyeyagireka ne ministry ya genda gy'abaddemu why bo bamanyi power bonna baapuleesinzeeyo mmwe mutta abammwe ne mubatuga agendayo gwe mutuga Nsibambi jju kyenkusaba kyokka butajjaako baana basali Nsibambi jju gwe wamukolera jjali ya site buli bw'obeera kugenda ku lw'Emasaka awo woofukawo olya ebyobufuzi by'empiki bino binaakoma wa kati naye nkubuuza obadde omusasula mmeka okukyamako mu jjali ya site muli babi nnyo mwefuula nnyo abakolokota temwagala mazima nali wano ne nkugamba nti 4,950 factories bakazimba ziprovidinze 1.2 million jobs 90% ziri mu region ki Buganda be honest mugambe nti kino tukifunye naye twagala kwongerako kino nti amafuta bwe gajja sebo tukwatagane ku infrastructure tutunulire timing ekiseera teriyo bya timing twakava mu kalu Nsibambi weesitu ate ensi eyimiridde bwe muba mwakava mu kalu does the clock stop timing nayo nkulu anti timing kituufu naye bwe timing spirit eyo nayo waliwo ebintu Nsibambi nze ndi wano kwebaza bano abaganda abasinga beeyisaako teri muganda gwe bakubira simu nga president amwagala kaabe Kagwanjala tunula wali president Museveni nakubira simu nti akwagala togenda nanjagazaki tunula wali kyakwagaza kirala togenda tunula mu kamera Kaggwa tuli bantu bakulu mpita mu mitendera tombuulira mitendera kati yakubidde kati sisobola kuva wano honorable Sereko nze sisobola kuva wano genda president Museveni nga sigambye Kini Kalisa nti bampise bannange Kagwanjala saagala Kini Kalisa yalina enkolaganayo ne president Museveni ye mukama wange nkugambye yalina enkolaganayo ne president ye musikamaawo wano Archbishop bw'abakubidde Archbishop bwankubira osooka kubuuza Kini Kalisa kiralamu kuba ye mukamaawo wano kiralamu nze buli bwekkubira osooka kubuuza mukamaawo wano oli president nze mbadde ki siri mbaka wa parliament nanaagira nno Kagwanjala mubeerenga b'amazima you see buli ebbanga ly'omala ng'oli w'amazima you lose nothing ate era ayagala Kagwanjala tayinza mukyawa lw'ompuliriza lwa values ze kuba asinkanya ono era oyo aba takwagala 2023
Raila Odinga akalulu kagwa zamwenna mukajjukira kwekalakaasa Kenya n'abakijjenizi yagenda bulungi misana n'asiikana Ruto mukulu munne mu kamera n'amugaa nzikiriza tubadde twekalakaasa naye sooka ota abaana bali Ruto teyabata abafudde compensation kati tuddeyo tukole one yali amaze okutegeera oli kabakita bamala okumukwasa instruments of the state. Okay, awo kati wenkwagala tukoze tutya Uganda okufuna structured negotiations mwe muli bankobogompanama ekintu mukyagala naye ate mwerimbisa nti temukyagala omanyi nga gw'oba nga alinga eyeeziza sijja kulya muli basijja kulya naye bwe bamala okuggalawo bati kateni nga weevuubika emmere eyesuula Nsibambi yagiggyeyo why kankubuuze yitayo opposition omukubuuze nti eno gavumenti okkiriza nti yawangudde kale owanuupu ajja kuga nti nedda bakabanja omubuuze nti bakabanja bw'ogenda n'oforminga shadow cabinet ne leader of opposition oba weetaaga okuŋŋamba nti wakkiriza nti baakuwangudde kuggwa omuntu eyasomera e Kawempe Muslim alina common sense you a graduate kuba bw'ogaana kolanga abachadema e Tanzania tetujja kulya mukole mwekka parliament tetuliyo nikasita olaba nga buli omu agolola suuti yakulayira nga nanteekateeka za kusika mmotoka ebisatu gw'omutwe gwo guba gukyagamba ki oba musiru wa kikaaki oli okugamba kale oba tolowooza mu ngeri ya kikaaki nti ate mmaze okulonda akulira oludda oluvuganya oludda luba luvuganya ki politics yagudde oba yawangudde politics ono Nsibambi gwaleese amuteeka mu position kati nti naye alina opposition gyakulira bamuyitira zinira mu ttaala ye aleesewo negotiations zinira ate za mu ttaala nti Isirairi ekubagana ne Hamas basisinkanye kata kuteesa wabaawo eziri baakaddo nene wabaawo ne zino anti kakati waliwo kyetutunuulire olaba ne Russia ne Ukraine bawanyisiganya abasibe njagala tukitunuulire tugambe supposing hypothetically nti zaabadde nteeseganya sigenda kuwagula kati abandi egenza okuwagula omalayo ddakiika 2 kuba okuwagula temusinkana na mirundi 4 mpaayo nange empa tewali buzibu weeraba tukoze tutya okulongoosa ekifaananyi ekya meetings wakati wa president n'aboludda oluvuganya gavumenti kireme kulabika nti kankuweyo ekyokulabirako kino Buganda bw'ebeesaba ebyayo eteesa nani ne president obaayo wabaayo n'atona ejjeno obaayo nga tobanenyangako kuba eyo institution gye bayita Buganda Kingdom bakwebuuzaako bakulembeze bakwebuuzaako olaba hypocrisy gye mulina kwegaye Nsibambi si mukulembeze munnabyabufuzi ayina ekifo nga vice president owa FDC wampanamankobogo gwe muyina what is wrong ne bwagenda nga individual n'otatemya ku bakamaabo abatemezaako wekisse taaga y'ekibiina gambye nabo baaliyo mu iPod ate teyagenzeeyo teyagambyeko nti yeetisse taaga y'ekibiina yagenze Nsibambi ne bannange gwe kati kankubuulira obuzibu obusumbuwa bali era buli gw'owulira akomerera Nsibambi ali ku kimu alowooza bw'otuuka eri olya otegedde kaakati obuzibu bwabwe bagasi lwaki sinze yakulembeddemu zino fitina seeka fitina naye kituufu buli agenda yaalya buli agenda yaalya sikinga tugamba buli agenda yaalya Archbishop tagendayo yalya mmeka Mufti tagendayo yalya mmeka tugamba bannabyabufuzi lwaki ogamba bannabyabufuzi president afuga bannabyabufuzi bokka afuga ggwanga
Ugandans kuno kwekosa ndoza bwe tutuuse kati politics okwekosa kakati gwaga nti balidde baba wadde mmeka wakitegeeza naye wali mpulira bye boogera nkuleetera kye boogera nti balidde ngani opinion kati ani yayogedde kuba toyinza kyogera gwe nga tobeerangayo kyenjagala toza kukyoyagala era njagala okuzzaayo ku kibuuzo singa tubadde mu kooti tujjeewo tutya ekibuuzo kyange kyabadde bwe kiti ekibuuzo kyabadde bwe kiti tofaayo tugenda kujja ku kibuuzo he who alleges must prove baba wadde mmeka tujjeewo tutya ekibuuzo kyange bwe tudda bwe tumala ekyo nga tudda tujjeewo tutya okakasa baalidde sikakasa era kyenjagala okuleeta nti tujjeewo tutya endowooza eno kubanga enfunda ezisinga ekikwereveetinga ku levu eyogera ne bali abasajja abali international ate ffe we twakuteeka we tukakasiza kwe kuddamu n'okonsiidinga tunula mu kamera okakasa baalidde era sinnakyogera nti baalidde olina obujulizi nti baalidde sinnakyogera munnamawulire obulungi anyumya eŋŋambo presidenti kuweeyeemu nti mbawo bwe yagenda yadda n'ogufu yadda n'ogufu okwekulya yali obwami kakati kankubuuze kyekiri kyekinyini kyenkubuuzizza Ssebuggwawo bwe yagenda yavaayo alidde Ssebuggwawo bwe yagenda anywa bwe yagenda yadda na kifo kwekulya si kwekulya kwekuweereza wawula ebintu bibiri okulya kwekola ekintu kyotalina mulimu gwokolere honorable oli muganda bagamba akuwa obwami ebyo byammwe abakuwadde kulya kati gwe baabukuwa wano olyaki bansasula anti bakusasula musaala togukolerera hanze guno ndi ku profession ndi ku merit oluganda lw'ababbi nti akuwa obwami abakuwadde kulya kitegeeza ozibukule ogende olye buli ku bantu no baba bakuwadde buweereza. Don't trivialize things. That is why ebiseera ebisinga mwefuula abazira ng'ate mwagala. Ate ge mazima. Okay. Tugainti bamala kubajjako byonna ne mutandika kakati ffe batwerabidde nga bwe mwaliwo. Essuula y'okulamaga ogenda mu State House etandise kati. Nkugambye teyakatandika nkubuuzizza bannaddiini bagendayo ddamu ye oba nedda. Ye. Abebyo awulira abakulembeze b'ensikirano n'ennono bagendayo. Bagendayo. Abasuubuzi bagendayo. Bagendayo. Ki ekigaana bannabyabufuzi okugendayo? Njala. Who is the president of Uganda? Tunula mwe. President Yoweri Museveni. Who is the commander-in-chief and head of state? President Yoweri Museveni. So who do you want to go to as the land of last resort? How do you go? How? Ogenda otya okukuta ne weekubya ebifu n'omala justifies the means. Ate yakukuse eki yagambye yagendedde mu ttaala nabaga problemu yammwe kweyisaako. That's the problem you have. Nali wano nga nkubuuza luli ku ssente za iPod ozijjukira. Tebaasooka zeewakana. Tebaamala ne bakkiriza nti bazirya. Gwe kasi tokkiriza. Gwe zigaane. Ogamba oli engeri gy'alina kyemalira n'ebibya bisigazi. Kiki kyolaba mu maaso awo? Nga kibambi aguddewo. Waliwo gye bayita floodgate. Kino kye nagamba ng'akalulu kawedde President Museveni agenda. Yatandise edda bya region. Yabadde Tanzania. Salva Kiir yabadde wano. Bapresidents b'ensi enjawulo baabadde wano ku nsonga za Congo. Wakitegedde nti Elon Musk naye ajja. Ne Starlink ekomawo. Naye wategedde nti naye ajja. Kakati kankubuulire mwe nagamba you underestimate the powers of this gentleman. Muyisaamu amaaso olw'okuba asaagirira. Naye is not as weak as you think. Era ng'oyagala okukakasa protest vote eriwa. Ddamu eriwa. Abagamba okabanja baalya buli mandaazi ku ttale senta nga bafuluma.
ekibululu ekiri mu ggwanga okiraba kibululu ne wetwogerera kati nti road block eziri wali Magere. Lindako katono osulawa nsula Ntebe waliyo road block teri teri naye yavuganya aliira ku nsiko ewuwe waka anti yagamba amaka gazimbibwa yagamba mugende mukole buyeekera yali amanyi byayogera gwe wabimwogerera nedda si ye yabyogera yagamba ki nti ndi muyeekera zanye eddoboozi lye yagamba nti ki ndi muyeekera era nze temunvunaana mu abali wano mulabika nga abalimu akatengo naye nze ndi muki si ye yabyogera adduka ki awo kakasiza nti Besigye yayinalo okay state Besigye president amaze okuwangula bamutwala mu kooti ne bamubuuza wali ekasanga nti weerangiridde n'agamba ye era nze president yali mu kooti Nakawa oyo ayinalo oli wansi w'ekitanda gy'ofugumira otya butikomera naye otyanga Besigye yayinalo ng'agamba enkyanzija era ne musingana ku minraisi Honorable Nsereko Besigye oyinza obutakkiriziganya naye na bintu byonna naye taata Besigye wayinalo alla erinnya lya Fungaro lyandibadde lya Besigye yali yasiba omutima Besigye baamubuuza mu kooti nga ogw'omusango ddala baamubuuza nti weerayiza nti do you plead guilty n'agamba omulamuzi yes and I'm the president gwe kyogere naliyo mu kooti Nakawa kooti n'esirika mwe musaze mwe mulimu ki naye olaba eggwanga bwe lifaanana mulimu kiwani politics Honorable Nsereko ulira banoonya bannange banoonya bannaye banoonya era ojja kutuuka okomewo ewaka ne otya ovanga ku Besigye agasiva wano okay olinga ayisa olugaayo mu kya Bobi okubeera nti aliira ku nsiko sikiyisaamu lugaayo naye kankubuulire you can't say what you can't do wagamba abaana akalulu bwe kaggwa tebava we balondedde si bwe kiri ye yasigalawo yamala okulonda naddeeka n'agamba nti ntya kunkwata abasajja baagala kukola ki kakati ye omwana omugaaga gwe baawo totya bakwate kaggwanjala olabe nkubiriza nnyo abantu bw'olaba ng'omukulembezeewo kyatasobola kukola tokikola ye bw'aba tasobola kuwaayo mutango ogwo don't do it because ye aliko ne kamera aliko abanaamunoonya naye gwe kaggwanjala ataliiko but do you see how awkward it is okubeera nti olwaleero eyavuganya ne president aliira ku nsiko waliwo etteeka eriga nti eyavuganya ne president tebamuvunaana political persecution kitegeeza ki okutulugunya bannabyabufuzi ono yennyini yagamba anti mwe temugoberera yagamba kasi kyampangula nti Museveni ne basajja be tugenda kukuba jjeeke si bwe yagamba Maduro ono yennyini adduka aliira ku nsiko yagamba Museveni ne busajja bwe tugenda kukuba ki jjeeke ate gwe ogamba nti gwe musaasire nnyo naye kyenva mbuuza mwe muwuliriza ebigambo bye muba mwogera mu kampeyini kakati yagamba tewali buzibu anti naye wali ogamba kunkuba jjeeke kati nze ndeese yinuka eno jjeeke kuba turera tokanganga omuntu alina obuyinza mwannyinaze Nambooze emmwozaayoza golooza kyangu kati Nambooze okuvaayo nga yagamba nti emmundu temuli masasi okiyita kyamu ye ng'asirise leka mwannyinaze yeewogomye
bukyanga kaluka gwomanyi kyekitegeeza okugamba mwananyingi nti emmundu eyo temuli ssasi tomera olabe gweyo statement ogiyita ntono kasooke tuwumulemu tukyalina honorable Nsereko kakati oli gwe wali ogamba okuba jeeke yolowooza kwegamba ye mwamanyira mu munjooge mu musangulizeeko gwe ne busajja bwo gomala ojjukira mukwano gwange wano Honorable Lutamaguzi yagamba nti kasita kaggwa tukutandikirawo kamukuba akyabanja tukutandikirawo agabamubbire namunkekeera pokopoko mungi mudomo just pokopoko